Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubaale, nze mbabuuzaako nga nsinzidde wano ku lusozi ekiwa Mirembe. Ekizinga Bugaba Sese. Kizinga, twagamba kizinga kya Bwakabaka bwa Buganda. Newankubadde at one point kyalina obwakabaka bwakyo recognized paka kati mu nsi ey'empewo. Era nga yesibuka balubaale bonna, bannalubaale bonna, eyo gye bava. Kale mujje gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale kwagaliza bannammwe nga mubazigirira awali ebifuna. Kikulu nnyo okusoma kubanga twesanze nga tukola empewo bwe tuziddamu just because tetumanyi kye tukola. Abamu tulowooza nti okukola empewo kibeera kuteekawo bibbo, teekamu by'otadde bye bakugambye, gula amafumu ge bakugambye, gula embugo and so forth, tambula genda. We never knew nti empewo is actually an independent personality eteekeddwa okuyisibwa ng'abantu era nga eggwanira okwagala, eggwanira recognition n'ebirala byonna. Owulidde? So for us tubadde nga tumanyi nti bintu bya mpewo oba bikopo oba magiiko naye nga ebintu ebyo eby'empewo tebiggwa, naye nga tetumanyi nti ddala empewo ziri existent. Si bwe guli? I know! Kyova olaba abasinga beesanga nga bakola ensobi, ne bazikola ne baziddiŋŋana, olw'okulowooza nti gwakolera actually talaba by'akola. Gwakolera is just a myth, history, taliiwo. Abantu ne batuuka n'okubakulaba kati nze bwe nvaayo ne mbagana naye nze ndi muka misambwa gyampasa. Say for example nti ndi mukyala Kiwanuka oba ndi mukyala Mukasa oba ndi mukyala Musoke and kati abalala akulabanga ka signpost akalagirira oba jjajja Kiwanuka gy'ali oba jjajja Mukasa gy'ali oba jjajja Musoke gy'ali. Mu ngeri eyo tebasobola kutwala seriously. So like you find some guy eyeemanya essajja like ng'akuyimiriza nga tandika okukuteera because n'omugamba seriously, can't you see what is going on? Tolaba? And you're like, no, but those people, they can understand. Oba mukitegeera? Kwegamba engeri eyo y'okunyoomerera abantu tebamanyi nti empewo gye ziri ebya ddala until ng'akirabyeko nga kyokya. Lwagamba, gwe, don't cross that line, my dear. Byonna bikole, but don't cross that line. So, olwaleero njagadde tutunuulire omulamwa gwaffe ogugamba nti abantu bano abaliko empewo lwaki twali bawasizza oba lwaki twali bafumbiddwa, azin twali balese ne beewasa bokka na bokka oba ne beefumbirwa bokka na bokka kubanga munnaye bazibu. Bazibu. Kale tuzze tulaba nti abantu abaliko empewo era tulabe nga abantu abamu baliko empewo ez'enjawulo. Twogedde ku baami abaliko empewo enkazi, ne tulaba abakyala abaliko empewo ensajja, ne tulaba abantu abaliko empewo nga baana. Empewo ziri mu biti bingi. Sincerely tosobola kuzimenya n'ozimalayo. Tosobola. Just zino ze twogera zino tuba tuzigeneralizinze mu biti ebitegeerekeka naye ng'eriyo n'ebiti ebitategeerekeka. Okugeza nga bamulyambisi gye bali, they exist muno mu bantu baffe. N'omusanga n'omuwasa nga mukyala n'omufumbirwa nga mwami naye nga ye ennyama eyiye aba ayagala kugirya nga mbisi. Okay? Oba n'abeerawo ng'awulira ekyoyooyo ekyokulya ennyama eyo nga mbisi. So ebitonde ebyo byonna mwebiri mu ffe, they exist. Naye kyewuunyisa kyekyokuba nti eriyo abantu nga ye aliko amaanyi gano gonna, ng'aliko ebiti bino byonna, owulidde, ng'aliko empewo nga nsajja, ng'aliko empewo nga nkazi, ng'aliko abaana n'ebirala. Kwegamba nga omusanga leero
ng'akola ebitegeerekeka n'omusanga ekya ng'akola ebitategeerekeka n'omusanga luli nga muzibu nnyo kwegamba ng'akyukakyuka nakati bo bannaffe bali bakugamba nti you have multiple personality ekitegeera naye ng'ekituufu kiba nti oliko empewo ez'enjawulo mu biti eby'enjawulo. Tekitegeeza nti bw'obeerako empewo enkazi nti olwo ojja kubeera n'empewo emu. No, ziba nnyingi nga nkazi. Owulidde? Ate tekitegeeza nti tekubaako nsajja. N'ensajja zibaawo naye nga dominance etudde mu nkazi. Kansubire nti ekyo mukitegedde. Era ne bw'obaako empewo ensajja tekitegeeza nti enkazi teziriiwo. Zibaawo naye nga dominance etudde mu nsajja. Kansubire nti n'ekyo mukitegedde. Lwaki twalifumbiddwa oba twaliwasizza abantu nga bano abaliko empewo? Abantu bano ekisookera ddala baba bampisa. Baba bampisa nnyo 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 ezitali za bulijjo. Okusinziira nti obuwangwa, obutonde, ennono bisibuka mu bo buli kiseera baba bamanyi ekituufu ekyokkola. Asobola okubeera ow'ebboggo, asobola okubeera kyonna ky'aliko olw'okubanga empewo ezimuliko tezinnatereezebwa. Naye singa ziba zitereezeddwa ate weewuunye. Ne bw'aba mukyala ng'aliko empewo ensajja ate abeera wampisa ky'otoyinza na kukkiriza. Eri ggwe amuwasizza kubanga aba akutegedde. Babeera bamanyi. Kye kiti ekyokubiri, babeera bamanyi nnyo nnyo nnyo. Olwakuba atuddemu empewo banguwa okumanya ensonga ezinaabaawo mu nsi muno ku butonde ne ku bantu abamwetoolodde ne ku ye yennyini oluusi. Era kitegeeza nti bw'oba olina mukwano gwo n'akeera enkya n'akugamba owaaye tiye nakulabye olina gy'olaga naye bw'oba obadde olina olugendo lusazeemu my dear teweerowooza. Baba bamanyi. Aba alina ky'alabye nga tayagadde kukutiisa naye ng'aba alina ky'alabye ky'oteekeddwa okuteekinga seriously. Eri abasajja bagamba nti why should I discuss with my wife about my business? No, these are office issues. Bisigala mu office. So after all n'omukazi teyasoma kati munnyonnyola waaki. No, these people no. Yadde tebaasoma naye munaye baba bamanyi. Just try her, try him olabe. Gwe mugambe nti owaaye twalanze contract nti ye. So we have 3 applicants nti ye. Tuyina ono bw'ati, tuyina ono bw'ati, tuyina ono bw'ati. Ono agaba ssente bwezitiza ayagala agenda kutukolera kino nakino nakino. Ono bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, ono bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. I'm telling you kyonna ky'anaaba akugambye gagenda kuba mazima. Era bw'anaakugamba nti wa the lowest bidder kubanga agenda kutuukiriza. Kitambulireko olabe. Okusinga lw'ogamba nti no, I want quality so I'm giving the highest bidder. Ate nga tajja kutuukiriza mulimu. Oba kiraba. So, baba bamanyi. Somehow bamanya. Era kyaba kubuulidde bw'oba okitambuliddeko ebiseera ebisinga gaba mazima. Ensonga ey'okusatu lwaki twalibadde n'abantu nga bano baba bakuumi. Baba bakuumi nnyo eri abo be babeera nabo n'abo be baagala. Ayinza n'okuba nga mukwano gwo naye ng'akuteekako obukuumi gwe bw'otoyinza kumanya. Azin teri ayinza kuva eri n'akwerijjirako in their presence in your life. Okitegeera. Like obeera protected. Hello. How does it feel okubeerawo ne mukwano gwo naye nga protector wo? Wakati mu kumanya ne butamanya. Oba kiraba. Ensonga ey'okuna babeera n'omukwano. Omukwano y'emu ku nsonga eziyimirizaawo ensi eno. Kale abantu bano abatudde mu mpewo babeera n'omukwano ogwa nnamaddala. Kwegamba bw'aba akwagadde gw'osobola obbikyankalanya naye ye kiba kizibu okubikyankalanya. Ate oba ne bw'obikyankalanya you can go and come back 1,000 times naye nga buli lwodde akusonyiwa. Okay? Yeah, mugezeeko olabe. Number 5, tebatera kufumba bangi. Era bw'aba mwami n'omufumbirwa
ebyokwenda biveeko, kubanga every time you try it out era ajja kumanya and things will go berserk. Okiraba? So you'd rather weekuume mubeere n'emirembe waka. Era bw'aba mukyala same applies. Owulidde? Ajja kukwagala nnyo, ajja kukolera buli kimu, emikisa gijja kubaawo na buli kimu, naye ate bw'onoogezaako okutambula ebbali ajja kumanya. Ajja kumanya era tebijja kuba biki birungi. Simanyi bamanya batya, but somehow they know. Bamanya. Gwe the moment yukubaliga bwoti, ye amanyirawo. Amanyirawo nti kati wafunye embaliga era oli mu kubaliga. Pozi bo bannaffe bagamba basajjalaata. Era amanya nti kati wasajjalaase munnange. Era ekikulindiridde kibeerera ddala ekyo ekirindirira abasajjalaasi. Essebo. Naawe nnyabo. Kaakati ensonga ey'omukaaga baba n'obuvunaanyizibwa. Abakyala abaliko empewo wamu n'abaami baba buvunaanyizibwa. Kale bw'obeera naye teweewuunya nga alina bangi era ng'alina n'ebirala bingi by'alina okukwasaganya ewaabwe, awaka, ku mulimu, ku kyalo, okitegedde. Kale kwegamba gwe bw'omuwasa olowooza nti nno ojja kubeera naye ewaka wammwe n'abaana bammwe, kiba kizibu kubanga bano babeera n'abantu ab'enjawulo mu maka gaabwe. Somehow abantu bawera. Genda okulaba mwana wa ssenga azze, muto we azze, omwana wa kojja gundi azze, kwegamba ne mubeerawo nga muwera awaka. Somehow ne muwera olw'obuvunaanyizibwa obwo obujja bumutambulirako. Abantu bano namba 7 babeera benkanya, considerate. Babeera benkanya to an extent ensobi ne bwaba nga ye yagikoze asobola okugwesinza n'agamba ogwo gwansinze. Newankubadde si bangu bakwemenya naye ate basobola okumanya nti kati awo ye musobya. Ebiseera ebisinga babeera ku ludda olutuufu. Bw'oba omufunye nga mukyala, ye mukyala asobola okukugamba nti munnange oli omukyala gwe wafunyisa olubuto yeetaaga okulabirira. Tuteekeddwa musuulirira kubanga alina olubuto lwo agenda kukuzaalira. Osobola n'okugenda n'osulayo kati naawe n'obirowoozaamu awo ne weetunulamu n'olaba. Osaanye omulabirira. Waawo, kyo kintu kya buvunaanyizibwa nnyo, olina okumulabirira. Wagamba yali nsobi naye osaanye osuleyo? That's a very big question. Osaanye osuleyo? Bw'oba obuziza nze nga nze sikuwa magezi kusulayo. Sikuwa magezi kusulayo kubanga ono akikola lwakuba agezaako kubeera mwenkanya. Akitwala nti the other lady didn't know nti olinayo omukyala, so gwe walimba, so you should hold your responsibility obe ng'ogituukiriza. Naye ate bw'ogenda n'osulayo then eno gy'ova eno oleka otabanguddeyo, of which you can lose her. Naaba nga agenda kukyawa mpola mpola kubanga tebatera kufumba bangi. Azin balina emizeege egy'okwenyinyala. N'awulira nga takyakwetaaga mu bulamu bwe. Oh my God. Baba bakulembeze namba 8. Kale nga bw'omuwasa oba n'omufumbirwa tolowooza nti ogenda muwasa omufumbirwe nga wakuumira mu kisenge kubanga obukulembeze bubeeyuna. Otuuka awaka nga waka akwasaganyawo bulungi ku mulimu. Ye principal, supervisor, ate ku kyaki ayinayo ebifo 3, ate mu bubiina bina ku kyalo ayina buyitirivu bwakulembera. Kwegamba nga ekyobukulembeze kimutambulirako all the time. Owulidde? Kaakati eri abantu abali ambitious, nsuubira bano be bakazi abalungi ab'okuwasa kubanga balimu qualities ennungi ezikulaakulanya. Basikiriza, as in they are attractive. Wallahi, basikiriza. Abantu nga bano bw'oba omusanze aba asikiriza. Omulaba omulundi gumu n'obanga gwe walaba edda. Oyogera naye omulundi gumu n'obanga gwe yayogera naye edda. Oluusi not because ndi bwekityo bwe kiri, but just because atudde mu nkuluze. Atudde mu nkuluze y'ekyo ekiri mu ggwe.
Okay, I think you get it. Amaanyi agamuliko gayina roots mugwe. So when you look at these people, you're attracted to them, not because balabika bulungi, no, but just because amaanyi agakutuddemu gasiibuka mu bo, kati you're attracted, you walk coming towards them. Okay, yeah, and people are like, Nenalongo, okikola otya? Your voice, oh my God, that is a healing voice. I'm telling you, it has changed my life. No, it's not because it's different. It's not different. It's not anyway different. It's just because it is the source. Katwebera source, when it gets to you, it knows where to touch, exactly where to touch. You know what I mean, okay? So that's what actually happens. Mu science, bwekibeera kwegamba amaanyi ag'obwannakazadde agantuddemu gayina emirandira mu mmwe. Kati buli lwe njogera nammwe, one, my voice seems familiar. Why? Kubanga oliwulidde in various vibrations. Oliwulira. It's just that you couldn't identify nti livaawa oba livaawa. So now you're here listening to that person. Okay? Kakati, when you listen, you like, this voice is so familiar. Oh my God. Naliwulira wa? It is just inbuilt in you. It's just inbuilt in you. Kyova olaba nti tusobola okubeera nga tuli enclosed somewhere ne batuleetera amaloboozi ag'enjawulo ne googera naffe. Okimanyi nti eriyo eddoboozi erisobola okwogera and you're all like, Katonda ayogedde. But who tells you nti oyo Katonda yayogedde? It is inbuilt in you. Eriyo ebika by'amaanyi agali inbuilt bye tuteekeddwa okumanya nga byatutonderwamu. As in bw'oliwulira, you just know automatically oyo gundi yayogedde. Kansubire nti ekyo mukitegedde bulungi. That's where the attraction comes from. Lwakuba ffe, we have this kind of misinterpretation we tulowoleza nti whenever you're attracted to something, then it has to belong to you. Awo ogambira nti oyo muwulidde, mulabye, ayina kuba wange. So the war starts. Ayina kuba wange, you don't know anything about this person, gw'owooza nti ayina kuba wange. And in the end of the day, you're fighting with the source. Which source? Gy'otosobola kuwangula. Kansubire nti mukitegedde bulungi. So, bw'osanga abantu ng'abo, please find out, endeavor to find out. Okay? What should you find out? One, oliko empewo mukwano? Isebo, ndabika ndiko empewo. Nkazi oba nsajja? Zirabika nsajja. Zikkiriza omuntu n'akusemberera? Nedda. Oh, bambi nga twakusubwa. Bye. Nga kiggweeraawo. Okay? Yeah, simple. Bintu mu byanguye temuddaawo ate kukerebera ate nja kulwana nayo. Kiki ky'ogenda okulwana nakyo okimanyi? Number 10, abakyala nga bano, abaami nga bano baba bakozi nnyo ekyensusso. Kubanga kyonna ky'oba omuwadde okukola akikola. Olw'ensonga ayina okumanya kwakyo, ayina amagezi gaakyo, obumalirivu na buli kye yeetaaga asobola okukikola. That's why ababa bakozesezza, ababa bafunye omukisa ogubateeka mu mirimu gyabwe babafunamu. Lwakuba tebaagala nnyo bintu bya kubaduumira. Kuba boosingira around, balimu oluboosi lungi. Owulidde? Ne bw'aba munaku nga gw'omuwadde ekyokulya, still aba tayagala kumulagiralagira, kumuduuliraduulira. Okay? Number 11, baba ba mukisa nnyo. Newankubadde eriyo abantu abeefuula nti tebakkiririza mu mukisa, omukisa guzannya ekitundutundu kinene nnyo mu bulamu bwaffe. Buli muntu lw'ataba na mukisa abeera na kisiraani. Kale ggwe bw'oba olowooza nti
teweetaaga mukisa mu byokola. Gezaako ekisiraani olaba ate kyo bwe kikola, muganda wange. Tewandyagadde kyesembereza. Okubeera n'omukisa kya nkizo nnyo mu bye tukola. N'okola ne bakulabawo. Ng'enjogera ennaku zino bw'eri. Eri abantu ng'akola nnyo. Naye nga bwe batuuka okusiima ate basiima mulala ate aliyo nga bakola. Ekyo tekiba kikolwa kya mukisa. Tekiba kikolwa kya mukisa. Kale nze mbasomesa ku ngeri ez'enjawulo ze tusobola okusumululamu emikisa gyaffe. Kale nga abagikozesezzaako babiganyiddwamu era bagamba bawa obujulizi bano Naalongo kyakoze. Okay? Naye nga eri abantu abalina empisa embi nga bw'amanya nti ono mukwano gwange gwe nfunye wa mukisa ate aba ayagala amweyambise, amukozese, amufunemu. Ate mudda ekireeta obuzibu gy'akola ki? Gy'ali. Bw'oba ofunye mukwano gwo nga wa mukisa gy'oli, ng'omufunamu omukisa, mulage nti munnange oli wa mukisa gye ndi era neesiimye okuba mukwano gwo. Musanyuse mu ngeri eri genuine. Nga si yakweyagaliza wekka na wekka. Naye abantu abamu bw'asanga omuntu omukisa ayagala amwefunze, to an extent nti tayagala ye yennyini yeekolere, ayagala bw'aba alina kyayagala, gwe olina kyoyagala, nze ngamba bugambi. Ezizo zoyagala teziyinza kumbula, balina that mentality. Teziyinza kumbula. Nze gwe kyonna kyoyagala oba kyammeka oba kyammeka gwe mbuulira, naye saagala kulaba ng'okola. Njagala bw'ozuukuka jangu wano ku mulimu, okay? Siba wano olweggo tunyuke ffenna. Ebyo ebintu bwe bityo, which is not good. Kubanga abantu bano be twogerako kyekitangaala ky'ensi eno. Batuddemu ekitangaala. Kale mu kubeera nga balimu ekitangaala kiyamba buli omu. Tokireka kukyefunza. Olaba ne bwe ba security light nga wagiteeka awo ku mulyango gwo. Eriyo abasinziira eri n'agikozesa ng'endagiriro. Olaba ettaala eri olugimalako bw'oti ng'otuuse. Okitegeera? N'abaana abayitawo ku kkubo gwe nga weebase, yo security light esigala ebalaga ekitangaala. Kale teweefunza bantu ba mukisa bano. Tomwefunza bambi, muleke yeetaaye, musanyuse, musuute. Owulidde? Osobole okuganyulwamu ekyo kyakola ki? Kyali. Alright? Yeah. Kale bwe tubeera nga tuli mu mbeera zino, bwe tuba tukola omukolo gw'okuwasa mu mpewo, biro byonna tubinnyonnyola empewo zaffe era ne tuziraga kiki kye twandyagadde okukola. Tusaba, omwami asaba empewo ensajja eziri ku mukyala zitambule naye mu byonna by'akola, n'empewo enkazi eziri ku mwami zitambule n'omukyala basobole okukuuma n'okulabirira ezzadde n'okukulaakulanya awaka. Kale bwe tuba tukola omukolo guno, twambaza enjuyi zonna, olw'omukyala n'olw'omwami. Eriyo abagamba nti omuko ayambaza omwami ekkanzu n'amukwasa n'omuggo, naye abange ekintu ekyo si kituufu. Okukwasa omuntu omuggo kuba kukwasa buyinza, si bwe guli? Nkakasa mwenna mukimanyi nti bwe guli. Omwana omulenzi bw'atuuka okuwasa, kitaawe amutemera omuggo. Omuggo ogwo guba gwewetako era kitaawe yamwambaza n'ebyambalo ebisooka omubeera ekkanzu n'olubugo olwa bajjajjaabe, n'amukakasa nti oli mukulu kati era nkukwasizza omuggo guno ng'obuyinza naawe ogende otandike amaka agago. Kale omwana omulenzi bw'aba awasa ate y'ebyo by'ayambala, amakulu g'omuggo guno kuba kugogola waka na byonna ebimutawaanya.
Kati bino byayambala ate ye n'alyoka ayambaza mukyala we n'okumukwasa byonna ebiddirira. Naye bw'ogamba nti omuko yakikola, omuko abanga akwasizza omwami obuyinza okuva ku buko. Kiba kitegeeza gye bujja obuyinza obulamula mu maka ago bujja kuba bwa mukyala so si bwa mwami. Nsuubira ekyo mukitegedde bulungi. Naye obuyinza obulamula mu maka bulina kuba bwa mwami era nga bumuweebwa kitaawe. Kitaawe bw'aba taliiwo bumuweebwa omusika wa kitaawe. Omusika bw'aba taliiwo ab'ekika tekitegeeza nti baba baggwaawo, ogenda oba ku lunyiriri oba ku mutuba oba ku ssiga oba ku mbuga enkulu n'obannyonnyola bo kasita bakakasa nti ddala oli musaayi gwabwe baba basobola okuwa obuyinza nga buno n'ojja otuukiriza. Kale ng'ofunye omuntu ng'ono aliko empewo, mwagale, musuute, muyige, mulabirire, gy'onookoma okumuyisa obulungi naawe by'oyagala gye bijja okukoma okutuukirira. Ate loota ku bintu ebinene. Kino nze nkibagamba banaye muloote ku bintu ebinene. Bw'osanga ng'omuntu aliko omukisa, va mu kulootaloota obuntuntu. Njagala nkole nnyo nfune ngule emmotoka. No, dream of something big. Yogera ku bintu ng'okufuga eggwanga lino. Ebyo bwe bityo bye mba muloota nammwe. Okay? Nabagamba if you aim high, aim highest. Okiraba? In that, just in case you don't get the peak, at least ojja kufunawo ekiddako. Tolaba? Naye gwe bw'osinziira bw'oti no aiminga ku ttabi erisooka, just in case you fail, oba ogenda kulandinga ku ttaka. Temulaba? So, let's aim highest, okay? Yeah, banaye omukolo gumpuuba. Omukolo gumpuuba. Omukolo gwa 26 March tutambula 25 March. Guli ssese mukolo gwa kusanyusa lubaale. Twagamba tutambula nnyo nga tukaabira lubaale ebizibu. This time katugende gyali nga tugenze kwesanyusaamu era naye tumusanyuseemu, tumweyanjulire, atumanye, tumumanye, ate tutandike new chapters of our life. Batajja kusobola kubeerawo ku mukolo guno, mujja kusobola okubeera represented. Bonna balina contributions, muli welcome. Ennamba y'essimu eri 07065559 Yeah, sobola okurepresentinga abajjajjaabo nabo ne bakwenyumirizaamu ne bamanya nti omwana waffe at least afaayo gye tuli, naffe tuli basanyufu gy'ali. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala bamikwano.